Kyota loadinze tekisobola kubeera mu mutwe. Ebintu ffe tubiroadinga wano. Ntondo, buchayi, fitina, fitina zibeera wano. Ate kye tuteeka mu mutwe kye twa offloadinga. Mu mutwe tosobola kujja mu kyotaateekamu. Abo batemuboola babakwata ejjambiya ne batema abantu. Baba bakiroadingira ddala ebbanga myaka oluusi myezi oluusi myaka nga kigenda kimultiplyinga. Era omuntu takulimbanga batte nti nkwagala nga kolo lwakulabye. Ata offloadinga atya kyataateekamu. Okwagala kwalina okujjamu abayakuddemu. Okutandikira awo wennyini. Takulimbanga. Obeera n'ebbanga kino mwana tonalabika. Myezi ng'ebiri. Nga kikula bukuzi agenda azimba kizimbe. Abaana abobuwala kino mu kiwulire batera nnyo okubalimba. Yakulabye gyo naga ahobula nkwagala. Sirabanga yakufaanana. Ebyo biba bigambo bye. Taba ye. Nzo kakasa omuntu ndi ddala njagala. Batte nga tetwerabidde myezi ebiri naawe. Tolina kyoba onnimba. Okwagala kwa kwazimba kutya. Anti kakati okwagala kusobola okubaamu excitement. Nti leero ndabye ng'omulungi enjo oyinza okundaba ng'omubi. Naye bwe zimala olwo nkuwadde 10. Ennaku enkaaga oba omaze okusalawo. Noga nti lino musajja namusanga bw'ati. Wadde yampa 10. Naye nedda sobola kubeera naye. Era nange ekyo nkikkiriza.